Oh yes. Omanyi abantu babeereyo ne bepika ne boogera bye boogera, time etuuka amazima ne gavaayo. Ensonga tugitegedde lwaki Diana Nabatanzi asobola okuba nti adduka k'omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa akantu katono nnyo waka mutono nnyo eyali tasobola kukola kye bayita sexy satisfaction ewa Diana Nabatanzi. Vidiyo efulumye Lwasa ng'ali mu buliri ng'ali bwereere bukunya nga bwe yazaalibwa, era akantu kasobodde okuba nti kalabika kyekimu ku kitrendinga ku social media mu kibuga Kampala wetwogerera, eyali agamba nti agenda kutta sexy tape ya Nabatanzi eyeesoose okuba nti efuluma. What a shame to the family, what a shame to the big person like him, what a shame to his friends, what a shame to the children, what a shame to the big man. Lwasa Emmanuel Kawesi kaweddemu tukitegedde era nga ogenda kuba nti obifuna mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Namawuni Kibwa Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe okutwagala okutwesiga okubeera nga eva mpola mpola otambula naffe. Esaala zo zolekese Jose Chameleone kuba tali bulungi, nkiddamu esaala zo zoleke sabanga saala zolekera Jose Chameleone kubanga tali bulungi. Sawa zino Chameleone tetumanyi kikyaliko, family evuddeyo nga simativu ku bintu ebimu oba ebirala, tujja bikutuusako mu masawo naye nga sofa tukwaniriza nateera kiriza tukutuuseko emboozi ya Lwasa nga bwetambula ebifaananyi abakatambi batona bakalabako ogenda kuba nti okifuna anytime from now naawe okerabireko mpola mpola before okuba nti oba oliawo bino nabiri bitambula nga birina okuba nti bitambula. Naawo gulimu akamulamba bukyanga Lwasa atambulamu nava ewa Diana Nabatanzi oba nga bukyanga Diana Nabatanzi atambulamu okuva ewa Lwasa. Bulijjo buli omu abadde yeebuuza omusajja omugagga alina ssente, omusajja omugagga alina buli kimu, omusajja omugagga asobola okuwa kapito, akupangisiza ennyumba, akuwadde emmotoka, akugulidde TV, akukoledde buli kimu ekyenjawulo, lwaki ogenda mu maaso n'okuba nti omusuulawo? Ebyomunju byebyomunju era ebyomunju tebitotolwa. Kayimba akaali kawire mukaabya ebyomunju bino ebyomunju wancangala ebyomunju tebitotolwa. Ebyomunju bino ebyomunju tebitotolwa. Olwaleero Diana yabisirikira okumala ebbanga ofainale tubifunye era nga kyenyamiza kimalamu amaanyi. Ebbanga lyonna omusajja agenda mu maaso n'okuba nti akeberakebera sikaati, agenda mu maaso n'okuba nti ayingira mu bintu, ayingira ewono eyingira wooli, ngamba n'abakyala, ngamba nabukazi, ngamba buli kimu ekyo kyetagisa okuba nti omusajja agende w'omukyala, era nga omusajja ono abadde avaayo nga yeeyita super power superstar made in Africa. Wabula today atwasobodde okuba nti tunoonyereza ensonga lwaki omukulu ono teyasobola kuba nti awangaala ne Diana Nabatanzi. Buli omu yeetaaga omusajja ajjudde, yadde ng'olina ssente naye ng'omusajja asobola obikolera byonna ngamba mu nsonga z'omu kisenge ng'asobola ozimaliriza bulungi. n'ogwo omuggo Katonda gwe yamuwa era nga omuggo gwa atleast gulina kubeera feya nga mutonotono, kale ye newakubadde nga mutonotono muwanvuwanvu, kale ne weebeera big cable nga big wire naye ng'esobola okuba nti ebikola byonna. And yes, olina okubeera nga oli musajja owaddala era ng'okumeteniza omukazi w'e Kampala oba mukyala yenna olina okuba nga weesobola. Twakizudde nti bannange omusajja Lwasa alina olubuto olunene, alina amataba, musajja munene ddala naye nga tebayita big cable tewera. Nkugamba nti big wire, smallest wire, alina smallest wire, talina big cable oba big wire. Lwasa yasobola okuba nti afulumira mu katambi ng'ali bwereere era nga oba oliawo yasobola okuba nti yalabikiddeko mpola mpola mu katambi nga waliwo gwakyaliddeko. Omanye ebyabasajja mpola mpola ogenda n'olingiza omuntu nga tomanye nti akubala. Jjukira Recent twalabako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Jack Pepper nga safoninga kyekizibu kyekimu. Waliwo omusajja amanyikiddwa nga omukyala amanyikiddwa nga Face yavaayo n'alabisa MC Katz Steel ng'agamba nti amaze okuba nti amugira. Mubalira mu ssanyu ng'oli akwata vidiyo omusajja yali awumuddemu ng'amaze okuba nti akola ebintu bye bambi mpola mpola
ne bamukwata akatambi era nga akatambi kuno kaliko n'ekifaananyi kya Lwasa mpolampola bonna bujjuvu era nga twagenza okutunatunula ng'ensonga wamma ya mukyala yali mutuufu okusobola okuba nti amusuulawo sisitimu yagenda mu maaso n'okuba nti ebulako ekyaleetera omukyala okutandika okufunamu endowooza n'agamba wano wendi wakyamu omusajja ajja kuŋŋamba nga ndi mwenzi naye nga tamatiza era nga Diana yasobola okuba nti asuulawo tawero n'asobola okuba nti atambulamu n'abantu be abapya kino nno kyaleeta olutalo ku social media ne mu mainstream media era ng'olutalo lwagenda mu maaso n'okuba nti lwabika nkugambye lwakwajja era lukyakwaja paka recently omusajja bwe yagambye nti omukyala kamwesonye naawo omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti atiisatiisa okuba nti ate obwerere bwa Diana Nabatanzi lubadde olunaku lwaleero bibye byafulumye edda era nga twagenza okukeberakebera Nabatanzi ng'agamba nabagamba ng'omusajja oyo wakaziro ng'agenda mu maaso n'okuba nti abalimbalimba naye kati mulabe bwe yakula Oh my God, family bwetunula ku ka video kanegwamu amaanyi kugambye Diana yazio kukuba nti agenda akantu kalinga kakalamu akantu tekawera naye omusajja agenda maaso n'okuba nti yeewaana byebyo bapita Ntambi Jameson.